president kakati olwobutalwawo nsaba mpite president waffe wa National Unity Platform oyo yawangula obwa presidenti era oba yamanya nti yawangula obwa presidenti yazeyeka talina mundu naye olina amalajjawa najja kwogerera na mundabirwamu n'emizinga. Mr. President, sir, kindly kusaba n'obuwembeefu owerekereyoko abakulu abo ojje oyogere eri hanale eno. Sebo Mr. President. Ate President abaja namwe musikukako President ataba bakamu wakalulu wange balabe batabamuwa sifenna ayo kuchona atya kubaja kuwa mchimina cho kumanyi. So Mr. President, sir, Sebo neyazanyo sabuno onebo sengo bakadde baffe mu Katonda abakulembeze ab'oku kitundu abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze abalonde baganda bange family yaffe the entertainment family ba DJs ba artists ne bannabitone abaweereza ba ku radio CBS ne radio endala zonna bakungubazi bannaffe mwenna bataata ne bamaama basebo ne banyabo muzikiriza okutuusa nange okusaasira kwange kwa muganda waffe nti kitalo nnyo kitalo ddala. Nyeze Kyagulanyi Ssentamu bwabadde banyaniriza wano banyaniriza nga president wa National Unity Platform, ekyo kituufu, neera bandinyaniriza nga president wa Uganda kubanga yenze. Naye olwaleero basebo ne bannyabo sijide mu kiti kya mukulembeze wa ggwanga oba mukulembeze wa National Unity Platform. Nange nzize nga munnabitone, nzize nga mukwano gwa Emma Kadodi. Nga sinnabeera Kyagulanyi nali Bobi Wine, era basinga obungi mwamanya lwa kitone ekyo. Nali siriiwo okufuna amawulire ag'ennaku nti Emma yali atuvudde ku maaso. Kyanaku naye kimpadde omukisa okusobola okujja okuziika ku Emma kuba kati kitono kye tusobola okukola okumuwa ekitiibwa n'okumwerekera mu kitiibwa. Emma okufaanana nga bannabitone abalala bonna yaweereza eggwanga lye passionately. Y'omu ku ba DJ abadde outstanding era nga y'omu ku ba introducing a theme eya oldies. Era okumala emyaka mingi twakola naye ku Wallet Pub awo ng'abantu buli omu aba gy'avudde kuba yakolanga way into the night ng'akola late ekiro, naye nga ne bw'oba olina show Mbale oba Mbalala oba Iganga oba Masaka yonna gy'oba ovudde ng'osala amagezi n'ogamba kangende mu kikadde ewa Emma ng'akola ebintu bibiri. Ekisooka ng'atugatta ffenna nga ne bw'oba olina gw'otakolagana naye mwesange wa Emma mwanatunga kwolwo olunaku oba kweyo night nga temuba na buzibu. Ekirala nga Emma atujjukiza nga takinga time nga manyina okupozinga oluyimba n'akunnyonnyola oluyimba balukola mu mwaka guno balukola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Yapulinganga nnyo love songs naye yapulinganga nnyo n'ennyimba ze South Africa. Ngapulinga oluyimba lwa Miriam Makeba n'akugamba luno oluyimba yaluyimba mu biseera bya apartheid nga aba South Africa balwanirira eddembe lyabwe era bakozesanga nnyo music. Emboozi ze nanyumyanga ne Emma. He was a very sensible person nga musajja mutegeevu. Ya redefining entertainment industry. Y'omu ku bantu b'obadde otunuulira oba gw'onyumya naye n'omanya nti munnange wadde batuyita badongo naye naffe tutegeera. Kyanaku nti tuli mu kwerekera Emma tetugenda kuddamu kubeera naye. Naye obulamu bwa Emma kyenja okusaba tubuyigemu.
tumanye nti tuli bantu naffe ba artists. Message yange jagenda eri ba artists ne ba DJ n'abakozi b'awo ku radio n'abazanyi b'emizanyo bannabitone mwenna. We are sending off one of us, never to see him again. Byakoze byonna ye summary kati abimaze katumuwerekera. N'ebigambo bye twogera oba engeri gye tusamingamu obulamu bwe ye newe ekifaananyi oba yegenda okusigalawo olubeerera. Ffenna no tugenda kubeera bwe tuti. Ffenna one day mujja kuba mwerekera mulala obanga mwerekera nze obanga nange mperekera omu ku bannaffe. Naye engeri gye tulivinze baganda baffe ekitone kino Katonda kyatuwadde, especially mweno generation yaffe tetukyasobola kwekwasa nti tetumanyi ligenda mu maaso. Abantu baabuuka nti tutegeera. Tekyasobola kwekwasa nti teritukwatako. Naddala mu kino ekiseera nga mulaba nti bafuma nnyo okukozesa ffe ba artists. Kuba bamanya amaloboozi gaffe tusobola okugakozesa okwogera ebyo ebiruma abantu n'okuyisaayo ebyo ebiruma abantu n'okukiikirira abantu baffe n'okulaga abantu baffe nti tetuli disconnected from them. Kubanga we tuli, kubanga tulina aba fans, tulina abawagizi abo be batuyimirizaawo. Bayinza okuba batembeyi, bayinza okuba basuubuzi, naye talenti yaffe ngaffe teyawukana ku bo, kuba engoye, emmere na byonna tubigula amaduuka ge gamu nabo. So njagala okubasaba baganda bange ebitone bye mwina n'amaloboozi Katonda gabawadde mugakozese for the betterment of other people. Tuli mu quarantine, tuli mu lockdown, enkuba ebadde etonya, naye mulaba nti bantu bangi nnyo batindiza engendo okuziika Emma. Ekyo no kispeakinga so much of Emma. Naye naffe twerowooze bw'oba oddayo weefumiitirize ogambe nange bananziika nga Emma. Era bwe baba bananziika nga Emma, nsonga ki enebawaliriza okujja okunziika. Tuwerekera Emma netumanye nga Marcus Garvey bwe yatugamba nti one civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Fe ba artists, fe ba DJ, fe abawandiisi b'ennyimba, fe abakozi b'oku radio to influencing a lot. Tukozesa amaloboozi gaffe okwogera ekituufu, okwogera amazima. Newankubadde ebiseera ebisinga naddala mu nsi gye tulimu amazima gatiisa abantu okwogera. Newankubadde ensi gye tulimu ekituufu kitiisa abantu okwogera. Emma yagenze ku myaka emito. Oba oliawo singa twabadde mu nsi erina better health care, oba oliawo yandiwangaddeko okusingawo. Naye kati ye Uganda tekikyatwewunyisa kuziika muntu ku myaka gya Emma. Naye nga tekirina kubeera bwe kityo baganda bange. Era ng'okukikyusa buli omu ajja kuba alina okuteeka eddoboozi lye mu bulungi. Buli omu ajja kuba alina okukozesa eddoboozi lye okucommunicatinga ekyo ate n'okuinspiringa abalala babeere nga bayimirira ku mazima ne Emma. Byandibadde bingi nnyo bye twogerako olunaku lwaleero, naye tulukozese okusimba ebirungi Emma byakoze n'okusaasira famire ye. Kantuuse okusaasira eri Namwandu, eri abaana ba Emma abato. Tumanyi nti kwe kusoomozebwa kutubeeramu. Ebiseera ebisinga famire tukomoziraba lwe tumuziise. And that's the end of it. Kubanga ensi gye tulimu twabeera reduced kunoonya mmere ya leero. Naddala ffe ba entertainers. Neesimba kuba entertainers bannange. Kuba munnange gwe guno omukisa gwe tufuna okwogerako with each other. Era okujjukiza buli omu ajjukize munne. Tumanye we are more important than what we've been reduced to. Our trade is uplifted by the people. And these people, we demand them a service to be a reflection of their pain, to be a reflection of their aspirations. We are much bigger than the DJs we are, than the artists that we are, than the radio presenters that we are. We are messengers of the people. Question, are we doing that? Are we fulfilling that message? Ekikibuuzo kigende eri ffenna nange waako. Jabbeebaza nnyo okumpuliriza, nebaze na bitone bannaffe abasalawo kireme kkoma ku ekyo, kubanga we are not only that. Era example eziri tulina wano muganda waffe kati Honorable Kayemba Solo yali manager wa artist. Tulina wano Honorable Kiyaga Hilary gwe bayita Hildaman yali artist. Era artist
tulina ba honorable ba Geoffrey Lutaya bali ba artist era ba artist, but we don't limit ourselves only to that. Naffe tuli bana Uganda tobeera na limitation baleme kugamba nti ago ina kwogera bino oli muyimbi no bw'otandisa okwogera bya politics. What is politics? Politics is life. Politics ge malwaliro g'ogendamu. Politics enguudo z'ovugirako. Politics y'eddembe lyo oba ofuluma ewaka oba tofuluma. Politics ge masomero omwana wo g'asomeramu oba g'atagendamu. Nabadde ntunula mu Africa yonna ne muri oba particularly mweno region, Uganda yensi yokka eggaddewo amasomero mu region yonna. Ekyo tekikutawanya. That is politics. Abatufuga be basalawo kiki obulamu bwaffe kye bubeera. Tugenda kuyingira mwaka gwa 3 ng'abaana baffe tebagenda ku ssomero. Ekyo bwe kiba kireme ba lawyer okwogerako, ba dokita okwogerako, Katonda yasitulamu abadongo mu kyogereko. So era bwe twakyogerako tuba tuliddemu ensi yaffe olukwe. Omusajja omu yali mulaasi Bob Marley agamba when music hits you don't feel pain. Yemmwe kati musobola okwogera ekintu ne mukyogera mu bulungi, olinga adigida naye message n'agifuna, olinga ali mu bbala naye message n'agifuna. Obuvunanyizibwa bwaffe bannange tulina okutereeza ensi yaffe, ate naffe tulina okuplayinga role nga ba engineer bwe tubasuubira baplayinga role, nga ba doctor bwe tubasuubira baplayinga role. Bible yegamba nti yabikisiza abagezigezi n'abiraga abo be bayita abasirusiru. Era ne mu Luganda tulina olugero olugamba woyitira omulalu mu kyama nga boogera obulungi bw'otalaba. Now it's a responsibility of everybody. Emma omula mirembe muganda waffe eno Uganda gy'otuleseemu kyanaku nnyo tulabye ku Uganda mpya, naye nga Mukama ye musumba waffe abaana bo lazima baliraba ku Uganda empya. Mwebale nnyo mwebale ddala, Mukama bawomukise. Your Excellency, I want to request kindly that it is God who brought you here. What you see across there is Emma's house. Wano jirabira wano. Yali kulinto. Yiyo erabika yeyo. Yakagizimba weeks 3 eziwedde avwe wana agenda afuna obulwadde buno. Naye bwoze Katonda yakulese. Njagala okoddeyo okwata omuzindaalo guno. Abantu bano abazze wano tufuneyo amabaati tuteekereko abaana ku nyumba eyo. Mukama akukozesa. Mukadde wange kwebaza nzikiriza nti omuzindaalo nkukwate kati nga sinnaddayo Kampala. Nsooke nkulemberemu babaka bannange tugende ewa Namwandu. Tugende wano wennyini. Na bonna bannange ababadde batambudde mu ngeri eri comfortable wano wennyini tubeeko kye tukola. So Honorable Kiyaga, Honorable Kayimba Solo ne Honorable Sewungu tulumbise box eno tubeeko kye